Endobeso. Tumuyingire tulabe kyagamba. Hello. Je baliko? Kali. Kali. Ono Ann? Yes. Obulamu bugamba ki? Bulungi. Okay, Ann yenze Kadima? Oh, Kadima, bananga, I've been waiting for your call. Bambi. Obulamu butambula butya? Bulungi mpozi. Je tuli kakati wankubirira ngamba kubire. Yes. Kiki? Issue je nina ya landlord wange. Embadde nsula. Anyi mbadde ku campus. Nga nsula Makere Chikoni. Kati landlord wange abadde bameta Sentongo. Omanyi oli ku campus. Kati Sentongo, okay, ask for some. You know what I mean? Yeah. Okoze bulungi okukyogera mu luzungu. Okay, akabuguza ayogedde mu luzungu ate gwokikyusa. Okay, wamma Ann. Yes. Mwami Sentongo yakwana. Inji. Nokkiriza. Nokkiriza. Omanyi kubanga nali salina byembazi. Wali obaze eki? Arenti. Abaana abawala baddage. Asasula karenti. Okay. Kati we yankwana nsikiriza, you know. Ezatukawo nebituukawo. Kakati landlord yali mufumbo teyali mufumbo? Yali mufumbo. Nga mukazi kati ekirala. Asula awo ku njuze oba asula walala? Asula awo ku njuze wase. Ne mukyala we yali? Yes. Nawe nokkiriza? Nsikiriza era mukazi we n'akitegeera n'anoba n'okunoba olw'okubanga mukazi we akitegeera n'anoba olw'okuba ggwe? Iye. Mpulira. Kati ekisinga okunyiiza ekyasinga okuntawaanya ennyo nga kimanyi Mwami Sentongo kale yakikola nzeka. Naye abapangisa bapya bwe bajjanga abawala abato nga bamanyi abalaba ku campus. Ate nabo ng'abakwana. Nga naawe wooli? Nga nange wendi. Can you imagine? Ebbuba. Kyampisa bubi nnyo era njagala just omuswaliza kubanga nze navaayo ku nnyumba ze. Wavaayo? Tokyabeerayo? Tokyabeerayo. Kakati oyagala muswaze ntya maama? Muswaze mulabisa lekerawo okugira abaana b'abantu. Mukubire mwatulire ku mpewo? Iye, njagala omuswalize. Kakati kankubuuzeeyo akabuuzo Ann. Mwami Sentongo ali myaka ng'emeka? Mwami Sentongo ali myaka nga 45 awo. Nga muto bintu yabifuna akyali. Kati omugezaako yali atya mukwano? Mabula tombuza ebyo kyona manya. Njagala omuswalize nayenga. Okay, kati okumuswaza kwandibadde awo. Naye gwe ndabanga ekikozesa bujja. Kakati omukazi we yagenda tatakomangawo? Takomangawo. Lwaki gwe tiwamwegambira n'obugaa nti Mwami Sentongo nzuuno mpasa kuba olabika wamwagala? Namanga naye mulinda ayatule naye kirabika yesibe yaliko watunagenda era bakabuukira balabi. Wamwatulira? Namwatulira nali mulinda yennyini akyatule kubanga nali manyi ekikoze nzeka. Ennyumba ziringa mmeka awo? Nyumba? Kikomera mulimu ndowooza zirimu ennyumba nga 8. Nga 8. Za sene mmeka gy'olosulamu yali sene mmeka? Naye sa nnyumba ya mitwalo 35. Wabeerawo bbanga ki? Wabeerawo emyaka 2 then ogwasembayo we yatandika ebyo nenvaawo. Ovaawo. Kakati onasonyiwa okubuuza ebibuuzo naye njagala kumanya ekituufu. Kakati waawe yakwagalira we mweyagalira bbanga ki? Twalagala okumala ng'emyezi 8 awo. Myezi 8. Angadde mu myezi we yakwagalira yalinga akuwa kasente nga rent osasula kyali kitya? Nabisasula. Ekitegeeza nti yakwagalira karenti wakata. Naye nakata nali nkibazi naye bwe kyali. Kakati mwekebeza wamala okusoma oba okyasoma? Amala. Mwekebezaako we mweyagalira omwalumba bulumbi. Twekebeza. Wange? Twekebeza sebo nga mulamu nange ndi mulamu. Nga muli balamu mwenna. Naye kati simanyi oba essaawa zino mulamu. Tosobola kumanya. Tewamufunamuko ku lubuto gamba nti oba wamufunamu ku lubuto? Nafuna olubuto naye lwagenda mu nseke. Okakasa ggwe? Ebyenjogera mbikakasa lwagenda mu nseke. Oba olimba? Naye nga wali oyagadde okumuzaalira? Lwali lunagenda mu nseke? Nagenda mu nseke kubanga naye sikyagala. Naye wali tolwagadde? Tukitegedde lwaki lwagenda mu nseke?
kakati tugenda okukola mwami Ssentongo omwogedde erinnya ekirungi wavaayo nsaba gwotambuza kati gwe kikyofaako ekyenfaako nfa ku baana abo abagendayo abalwakiba ku nnyumba ze kubanga tali kwomu oba babiri naye buli muwala mutajja ayitayo kati kyenjagala aswazibwe abaana bamutegeere because ajja naye fula mbu gwe wekka akwagadde nnyo kumbe abaana abo bayita otya bolumirira watandika organisation yamba abaana bawala banno balimu gwa musajja yalinga akuwa ku sente omwami oyo yagambye yamuwa kati akyakuwa kati akyakuwa singa mwami Ssentongo addamu nakubirako ng'akwagala ogende oyagadde mwanika kale kasita omulabisizza mbawulidde asobola mumukubira Kadima tekiba fair kubanga ombuuza ebibuuzo bingi nnyo ate buli kyombuuza nembuuzamu kati badde ombuuza byakinga togenda mukubira anti nkubuuzizza mmanye twagala okumanya emanduso ekiva naye kyekisinza okumunkubisa nsi eno munnange kati oyo muleka n'obaawo mu nsi olina omwagalwa sirina nkyebaddemu ku budde kati ffe weetuli lwaki ofa n'oli nga naffe weetuli baani nze siriiwo kabugguza taliiwo musajja mufumbo omanyi nti nze yabuddu mpoza lihaji ndi musira ndi musiraawo nsobola okukubira netwogeramu netuva ku bya Ssentongo biveeko lwaki weesubya ekiwagu ng'omuwula weeguli enkota weeri kasito ngamba nti oli singo munnange naye sente siina nze anti ze siina sente bwoba tugenda kutandikawo enkolagana sente tewali kale kati tewali mutawaana ngenda kukubira kale babayi enywedde Abdul tebukoza Kadima njagala okugamba nti bayibayi si kyekyo tusibula anko mwana muwala Irene wano mwana waffe wa Anet ampeereza akameseji wano akamala okukayisaamu omanyi babadde bafiiriddwa jjajja waabwe bambi agambye nti mwebale nnyo okutuweereza mwami Kadima ne anko Kabogoza njagala okutuusa okwebaza kwange eri abantu bonna abaawulidde okufa kwa jjajja ne bajja emitiyana n'abatukubidde ku masimu mwebale nnyo nti mwebalire ddala mukama abawe nnyo omukisa jjajja wumula mirembe omugenzi Kibirige Fred tuli kujjukiranga emirembe n'emirembe era nasembye akayimba akagamba nti anti keeko kagamba nti paka lwetulisisinkana kaliwako kani ime kirunda kansomekwe dibulo wamma omuyimbi ali eyo oyagala okulikodinga ekirunda yali muvuva teyali muyimbi nolegegagasa namanya ali muyimbi emyaka gyabaeri wamma yakolanga ki waliwo amupiira wamma omuyimbi ali eyo